mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu oli taata wange kubanga nzijukira ebintu bingi nnyo n'emagere wagambanga nti oli mukulu wange ate oli muzeyi wange lwaki nkuyita taata kuba wa mentioninga wayimirira ku TV n'ogamba nti mu bayimbi abato bendabawo ndaba ka Grace Can kange ne Chosen Becky taata wange sina kigendererwa kyonna sobola kuyisa mu maaso mama wange mukyala Babi Kyagulanyi nakoze ensobi nsaba kunsaasira abakulu abakulira NUP bamaama bataata baganda bange bato bange ne bakulu bange manyi munvumye ekimala but I think I deserved it. I am so sorry. Saba kunsaasira kyabaddewo, that is why mbadde silent. Kyabaddewo naye Don nsaba kusonyibwa. Badde nsaba munsaasire sina kigendererwa kyonna pozi n'ekirala tata wange mukulu president wa NUP saba kunsaasira aba foot soldiers ne Uganda yonna at large kubanga bigambo byonnayogera tebyali birungi nsaba munsaasire mumpulirize obaoliawo mumpe second chance kyensobola okwogera Don era mu Buganda mukyala Muganda bw'omanya ensobi yo fena tetukoowa kusobya azin tetukoowa buli lunaku tukola ensobi saba nzikeko ku maviivi taata ne maama ne bantu ba NUP nabwe musaba kunsonyiwa saba nsonyibwe mukulu Eddie yawe nakutadde n'ebintu byotaliimu ne baba Nobianwe I am sorry saba kunsaasira Mama Babi Kiungo Kyagulanyi, I'm so sorry. That is all I can say. Kumanyi oli mukyala mubokole saba kusonyiibwa. Tukyala brain question is ndino mukyala Grace Can atwala okusasirako eri abakulembeze b'NUP President wa Kyagulanyi Ssentamu ne mama Babi Kiungo Kyagulanyi. Grace Can asaba okumusonyiwa obwebyo byagenze maaso akatabike mwalabye ng'ali awo oba oli awo nga yemulugunya ku muntu omu yamutusiza ku bulumbaganyi n'atwala ebintu bye n'amaanyi yeetaaga okusonyiibwa era afukamidde ne yeetonda mumusonyiwe era omuntu yenna weyeetonda kyemmanyi asonyiibwa era pulezidenti waffe okusinza omutima gwe tumanyi omulungi kyekyo tonaakiraba kijja kukusanyusa kubanga omuntu yenna amanyi omukulu nti ono ye mukulu nina okukako wansi ne mwetondera kya butonde Grace Can weba nenyo ebadde akyokoze ekyokwetondera abantu kibadde kinkakatako omuntu nasobya ate omuntu nenna ekintu kimutuukako ekyo ekyakutuuseeko kati